waliwo akabadi Museveni katuzanya newankubadde bakomuledi bangi bakaguddemu ensonga zino ez'ababaka ba palamenti Museveni kwayagala tubeere era ayagala attention yaffe tugiteeke ku babaka ba palamenti nti ne be bawadde n'abawangudde jjo leero bakukomezawo ne bakugamba nti ate kati ate bamuwangudde osegedde lwaki bayina akazannyo ke batubala bano abasajja bakutte Kasuku ayina internet kyokka ali Uganda ani yamuwadde internet oyo aba Museveni Zubeda ayina internet kyokka ali Uganda ani yamuwadde internet Museveni Frank Antambi Bajjo Flavia Namulingo bonna bayina internet linda kukatono kablaza Tasha bonna bayina internet kyokka bali Uganda Shalom bonna bayina internet kyokka bali Uganda ne bapulichinga ekintu ekyo bamemba ba parliament gundi akoza atya kati agundi ona awangudde atya ate ono bamusinze batya kati gundi bakusinze ekibaweesa internet kupulichinga ekyo kitegeeza ffe baagala tuvuga Museveni alina gy'ayagala tutunule mu kulwana kwaffe ayagala attention yaffe tugiteeke ku babaka aba parliament naye nga in actual sense kyogamba omubaka agenda kukuyamba nga Museveni yafuga nedda kati tukutte bannayuganda bannaffe basituse mu buli kitundu ebitundu 7 ku 10 e Uganda bonna bali ku kkubo osigedde naye weebuuza ekibuuzo waliyo leediyo ne TV ezibyogerako no TV yo yakuwaddeyo nti egindi beekalakaasa no lwaki bo bakuwa bino birala kanga kuddiremu TV ne zireediyo lwaki teriyo TV eyogera ku nti egindi beekalakaasa boogera ku birala baagala olowooze ku birala baagala ofokasinge ku birala bakuguumaaza lwaki nti Museveni yayina omuzoogo ogukola ki ogudividinga balabe be oba ba enemy be ye kikyakola afuna kyakuwa gwolowooza oba omulwanyisa kumba ogenda gy'ayagala ogende akimanyi bulungi nti ababaka ba palamenti abaffe yababbye kituufu nga bwabbye buli wamu kituufu Museveni ne tugenda mu kalulu akali free and fair ayinza obutafuna bululu buwera mitwalo 5 mingi mukwano Museveni taso olaba embalala twamukubayalo efuna akalulu akakamu kaddamu okufuna mu ggwanga lyonna kati njagala owulirize peshe Iganga bantu bali ku kkubo yes Jinja bantu bali ku kkubo Busia abantu bali ku kkubo Kasese abantu bali ku kkubo owulira Mukono bali ku kkubo Kayunga bali owulira Luweero Mpigi abantu bali ku kkubo osegedde n'ebitundu ebirala bingi naye bano bannaffe basindika bu fake account ne bujja ne bukomentinga abeeno tebabiriiwo mbamanyi basiru osegedde obwo bu fake account gwe mulimu gwabwo kujja kukuguza kirowoozo naawe bw'obako ne gw'okubira okimuguze kitegeeza oyo aba omaze omumalamu amaanyi omaze omunafuya osegedde bali kuffe leka nkubulire tololo bali mu kwekalakaasa abantu bali ku kkubo abantu bakikoye abantu beekyaye bali ku kkubo naye ekibatutte ku kkubo gwanga na ntebe nnene kukyusa ggwanga lyabwe kati bano bo bakukuumira eno omubaka gundi akoze atya ne Lubongo yabamugjeeyo bonna newe babasuula kale nkubuulira newe basalawo ne bagaba bonna babajjeeyo bonna abafa batuwangudde kubanga ebbanga lyonna lye tumaze tubadde nga n'ababaka ba palamenti mu palamenti tubadde tufunako kubuweerero anseri nti nedda kati Museveni ayagala tufokasinga awo wetuba tuteeka attention osigedde batulowoozesa nti wakulu nnyo bwe bakuba amasimu gwe tubuulira omubaka w'egindi akoze atya omubaka wo
bonna teryayogera ku nsonga babadde bakubira baaki webaleyo teryayogera konsani yange ne state house banga gwe tolina ngeri gy'oŋŋambamu nti oyagala Museveni okgenda ofunye omukisa bannayuganda basituse ate gwe attention ogizizze neta ebwatagasa noŋŋamba nti Museveni gweoyagala agenda oba olimba era bulimba nnyo bw'okola posti n'ogamba nti abantu b'egindi basituse basindika bufeeka akawunti ne bugamba olimba nze ndi eno wano nga sirabawo muntu okitegedde gwe bakulowoozese nti ensi yonna eri bwetyo bakudisikaleging bakumalemu amaanyi uliriza munnayuganda ku mulundi guno ali ku kkubo gomanye essanyu lyenninanze kubanga kino munnayuganda batono umma babadde batandise ebyekisiru mbimimu amaanyi mpulira gampwedde uliriza abantu bamusindika wano kujja kuguza bakufolowinga kyovola banze ewange bw'okyala ewange ku platform nze mpuliriza nnyo ebigambo byoyogera ne wajja okivuga okitwala nina besiwa mikisa bwe nkulaba ng'oyogera waliwo byoyogera nenga kubanga tosolinawo ŋŋambira nti abantu basituse njagala Museveni agende naye abantu basituse batono awo kitegeeza ebigambo ebyo byoyogera binafuya abalala oyinza okunkakasa nti oyagala Museveni genda oyinza okinkakasa genda kukola live naye mbadde mpita nensanga bakomuledi mbu bali mu kukubira ababaka nyiize neŋŋamba kanzije bano abantu mbagambe ebyekisiru ebyo mutandise mwana tebigenda kunkolera nze nakazi mulala kasasiro omutankolera wuma muvudde ku focus yaffe siba MP tebatuyambangako mujjukira Katolu bwama ekigambo kye yagamba abantu nti nange mumpe ŋŋende ndyeko teyagenda nagyako n'afa they don't care about us while they are there nze omuntu gwentunuulidde ali omu Kyagulanyi mu ntebe nothing else ba MPs mwe mumanyi Rubonga yayiseemu yamanyi kati yayiseemu atudde mu state house that is my focus eyo ye goro yo kati tolinawo ŋŋambira nti ate tuve ku goro tutandike okubuuza ate wuliriza munnayuganda njagala ompulirize wengenda wonna bufeeka akawunti bugoberera bujja mu bungi era ne wano weebuli buwoza komawo ku gulawundi mbokya ate mbokyeza ku gulawundi ng'ate ndi eno wabula obalumya omutwe ndi mu kubookya ate nga temujja kwebaka ng'ate sirina ku gulawundi naye mbookya mugula data ku data wajalaze video zijakoze biki bagenda kulumu emitwe ngenda balumya emitwe point wa Mary wenkulu munnayuganda kubira mugandawo aliwa obadde okimanyi nti balina ab'obugaali n'abe piki wasanga abantu we bali abangi nga yeeyogeza okimanyi Rubongoya naye bamugjeeko bakuwa topic of discussion yes fake propaganda yes nga gwotandika kati owakapiki akyogerera wano n'agenda ne mu bitundu ebirala nga 10 nga 3 okimanyi Rubongoya bakuwa topic of discussion bakuwa ekyokufokasingako naki kyoyagala nga bwe wawulira ebyo kasita twebaka kutulo eyo ŋŋombo Museveni gye yagiwa abantu ebiseera ebyo waliwo n'abasiru abantu abagamba abaalabanga ebitagenda bulungi ne baagala obyogerako n'ateka kasita kale tebigenda bulungi naye kasita twebaka okitegedde Museveni n'abasindikako ezo eŋŋombo okitegedde eyo eŋŋombo n'etuuka ng'ekuba buli alina omulamu omutuufu kasita twebaka kutulo tugenza ozuukuka nga Uganda eriwa kubira mukwano gwo in fact kola ne video njagala mukitegeere no internet yaffe ffe tugifuga wano ate singa umaru singa internet ebadde terumya abantu bano government mutwe tebandigijjeeko badangamba musigale nga mulekanira ku internet lwaki bagijjeeko bwe bateyina mu lwaki kimwetaagisa okujja okukomentinga bwe biba tebimukosa nze byenjogera bwe biba tebikukosa byenjogera bwe biba tebikukosa Museveni lwaki osindika bufeeka akawunti bumbeereko ndeka njogera ebyange
ate bitakukosa gwe mulabe wo abakola ensobi oyinza monitoring spirit bwa fake account peshe mulabe wo abakola mistake oyinza mukanga ataboka otunula eri ofuna na bwakulya osaba wibali nnyo kati mutuleke tugwe mu binnya lwaki mutulabula nje mulimu tebiriiwo lwaki otubuulira biki ebiriwo n'ebitaliwo nga toli mulabe waffe lwaki ompe kyokkola tuli mulinga atonjigiriza bwenkukuba ngumi olowooza ndi fala bannayuganda mumpulirize mutuleke tugwe mu binnya byaffe komawe Uganda oyogerere eyo bikukwatako lwaki kati bwemba njogerere eno nga tebikukosa ndeka tunkana lwaki ompa amagezi amatuufu lwaki ompa amagezi amatuufu ndi mwana wa nnyo mpuliriza Munnayuganda nze ndi musanyufu nasuze ennaku ennumaalumamuuko kubanga twabadde tugabe Bannayuganda nti awo wennyini we mukolereza kumbe Bannayuganda bo babadde bakola ki okukoleeza ko bamanyi bajja kukoleeza ne bagamba tusooke tulaba obusajja buno okitegedde bagenza olaba bubavuga bubatwala mu Bannayuganda basiituse boya ate bakambwe mukono kikutte ekikwate nkugambye eyo mukono kyakutte dda nga bw'okiwulira naye kubuuza ekibuuzo waabirabyeko ku NTV yo ekuwa amawulire agali fresh amatuufu waliwo mukwano gwange yansindikidde message nga ngamba nze emirembe ginzigweddeko NBS erina byeraze kate binkutula omutima ne mubuuza obadde olaba yaki. Since when do these people sell air out ekintu ekituufu kati omanyi nti fe abantu abalina social media handles fe abafuuka eddoboozi ly'Abannayuganda fe ababagamba ekintu ekituufu. That's why we get on internet. Ekibuuzo ekiri mu ddiiro gwalaba NTV NBS UBC simanyi BBS walabyeko eggulire lyonna nti Bannayuganda b'egindi beekalakaasa no lwaki toliraba hashtag Museveni must go Abanigeria bali mu kutukwatizaako Abanakenya bakutukwatizaako hashtaginga ki bali nkululira kaliba naawe saawa zino obusiro obukuli hashtaginga Museveni must go everywhere tugenda kabanja with a smile on our faces. Yes Umaru mbadde ngamba abantu bano nze okufa n'okuzaalibwa ffe abasiraamu tukimanyi nti is the same thing. I'm not bothered about it. Kati ebyo badde ne batandika twasamira olina mukazi lwaki oba weteeka mu matiga mukwano bakugambye simanyi kyenkola sitegeera ebyo byomutiisatiisa abantu mwabitukolaakoladde ebbanga ddene. Museveni must go. That is our main aim. Is Kyagulanyi seated in the State House ebisigadde chairman LC1 yamanyi simanyi MP simanyi biki ate n'ekirala wano tugoba kirwadde gwate onoonya bipreventinga mbusimanyi panado aweweezaako tulina eddagala. Umaru ensonga y'okugatta ba presidents ne ba ministers it is another diversion ne ba presidents ne ba MPs okubalonda omulundi gumu mwana oyo Kasasiro nze samusiima gendaga gye balipotinga it's another diversion bandirese ne tutwala akalulu ka Museveni ne His Excellency Bobi Wine ne tukamaliriza ne tuyoka tulaba bano ba simanyi mbunionyonyola. senga nkuwa ku game gye bazzenga batuzannya ku nsonga ya okulonda kyekimu ababaka ba parliament okubalonda ne president lwakuba nene era nze mbadde nzize kubuulira ku bafollowa bo ensonga eyo nkulu na trap ya Museveni wa watu trappingidde nti bakasuku bonna yabawadde internet nga eggwanga lyonna yalijjeko internet n'agiwa abantu nga mukaaga Shalom Fulanka Ntambi Kasuku Bajjo Flavia Namulindwa Zubeda kyokka byonna bye boogerako biri ebyo naye MP Gundi ba comrades bannaffe omanyi nti essaawa zino uma nokeera ku makya nebwo nokwata akakofiira ka yero kale nenkulanga kakwiseeko bwe kati ku mutwe uma sagala na
kwogera linnya lyo mu kamwa kange. Mary Flavia weyajja obuvumu obutuula ne Zubeda. Flavia namuba wadda mu deep politics ne mumvu maganda. Batandika okwasama about MPs. Flavia agamba nti waffe lwaki bantu mwe mwerabisa nnyo. Flavia namuba wadda mu deep politics ne mumvuma. Mwana abantu abamu mwana basazeewo beerabisa. Kakati kankubulire ku Flavia katono. Flavia yagenda yava ku Bukedde TV ng'atulimbye nti bavuddewo tebakwatagana naki nti Bukedde TV mugoberwa kuba yawagira Bobby si bwe kiri n'agenda ebweru. Flavia yajjukira abadde serebu. Yes. Kati okuteekawo show wano nti bamugobye baali baagala kiguza bannayuganda abali ebweru n'abali ewaka. Yes. Kati mugamba bambi kikazi kyattu baakigobye ng'agenda mu diaspora. Kati watuuka mu diaspora abaliyo abaagala enkyukakyuka Museveni baatamanyi wali abeekweka naye nga b'amaanyi nnyo. Gwe ky'omumanya mulimu mu diaspora abaagulira President Amadika omanyi kyekitegeeza. Kati Museveni tabamanyi. Kati bw'alumyayo serebu n'agenda mu diaspora abantu abo batuukirako wamma baveeka abo okitegedde ng'olwo Museveni amanya balabe be baani abamukuba ebyaddala abali munda abeekwese. Kati bano baba babatumyeyo kugenda kupima bamuteerawo embeera ne bamuteerawo embeera n'ekiboozi ekiraga nti ddala kituufu bamugobye lwakuba yawagira Kyagulanyi. Kati awo we wali akabadi awo we bakugattira bajja ne sympathy card ne bakwera naye twabatuuka mu diaspora abantu abo be bagabana obutwa. Yava ewaka nga bamuwa ddiiru nti ddiiru gwogenda funa obuwumbi bwe bubiri oba kawumbi gwe genda ku nsonga eno oba omazeeyo bbanga ki. Kati bamusindika ali empute osegere. Kati naye olutuuka abantu bonna bamutuukirako abamuyamba ye aba abaprofilinga nti waliyo gundi newabaayo gundi newabaayo gundi newabaayo gundi ne gundi. Bannange mwebale nnyo. Webale okunkyazaako patience webale nakubeera ku mulamwa. Thank you so much also okubeera ku mulamwa sigala ng'oli gumite buno bukaceera obusobola. Amina banaye kangendekewo kyakabi.